Me I'm thinking nze mbadde ndowooza kubanga aba bloggers bangi in a way ba bloggers bangi tuba tusobola okufuna omuntu gwe tukozesa eddoboozi ne lilinkinga. How? Nti osobola okuba olina gw'oyogera naye nga mukwano gwo ng'omugamba maybe omuntu oba yali akukyusiza nga bw'obinnyonnyodde tiba yali akukyusiza Facebook yo oba biki then n'agenda mu ssimu yo n'aggyayo ebintu ebyo naye ebintu ebyo byadda. Okitegeera? Then maybe that voice can link. You can choose to give it to any person that you want to link it. Because the most ndowooza naawe okiraba nti ekiriwo essaawa za kaakati nti abantu tebali kulowooza nti no this is something ekiri in the past. Abantu balaba nti ekintu kiri current. Ekinnumira nze kyeŋŋambye ne cocktail nti omuntu gwe bali kunwanaganya naye namuyitako mami okiwulira ne mugamba nze ne bwe nandisanze Kathy anywhere simuyinaako buzibu because what you two had nali siri in the picture. It is not my problem. Ekinnuma is every time ekintu kino oba nti waliwo akyogeddeko my name has to come in. Okitegeera nti ekintu abantu ababiri kye baakola it has to affect me because erinnya lyange nti ssaawa za kakati bw'olaba buli omu agezaako kulwana nze. They are very happy that the relationship is going down. But Kathy, me and you know, if you woke up in the morning and you chose to have a family, you wouldn't wish anyone to come and break your family. Because nze nasalawo nga ndi mwana muto ne ngamba okay omusajja yansanga nankwana ng'omuntu omulala yenna wakukwana nze omwami wange agenda okuŋŋambako Kathy nga tumaze n'okukyala nga ebifaananyi bitandise olinkinga ne bakuleetamu ne mugamba ate Kathy yakola ki mu bino ebintu gwe yaŋŋambira kubanga nze namugamba singa yaŋŋamba nti mwalina ekintu kyonna ekigenda mu maaso nga tetunaba kugenda mu maaso sandikiriza. That is what I told him because namugamba nze Kathy yali mukwano gwange. Kiwulira ekintu kino okubeera nti no kyatuuka that it had to come between us nga sikinaako na mutwe na magulu omuntu gwe nagera ne mugamba even now newe mba nkola story ya Kathy nze sisobola mukuba nti bakeera ku makya buli dakika ne babeera nga bataddewo nnyo embeera okubeera nti no era namugambye ne mugamba okay if you and Kathy had something siganye ffenna to messing around naye temwandigenze ahead to record such videos ne muzireka mu masimu ti Kathy bw'oba okedde ku makya ng'omanyi olina omwami ewaka olina omuti omulala gw'oli naye tosobola kusigaza vidiyo bw'etyo kati omwami bw'agigwako era ne muganze waŋŋamba ebintu bya Kathy naye nalowooza nti just mwalina ekintu kyammwe naye nga kyasigala eyo nze bwe nazuukuse ku makya ne nsanga videos ku social media nawunze paka kati sinaddangulo kuba nagambye I didn't expect this to go this far that you people could record videos and leave them in your phones. Did you ever think that what if anything happens? Nze Kathy sisobola kurekodinga bwerere bwange kubuleka mu ssimu kubanga ntya nnyo ebintu ebimu okulinkinga. Kiwulira naye ekinnuma right now is the fact that everyone thinks this is current, that you are in America with my husband. You understand? So ffenna tuli mu eno mess naye ate mmwe teba affectinze nga the way it has affected me kuba Kathy abaana bayinza okubeera nga oyina abaana naye abaana baali bamanyi omwami wange okitegeera I'm pretty sure they knew what was going on between you two. Naye we are talking about me who is very green about everything.